Kadama TV nina amawulire ag'essanyu olwaleero twabagamba nga bwe tuleetanga ekintu tubeera twagala tugguse ensonga eyo si kuleeta buleesi bubi bwa kintu ne tulema okukyogerako ng'ate kirongoose. Bakadaama abumu bajjukira be twaleese ndowooza nnaku nga 3 emabega nga bali wansi wa miti ne tukubira mwenna wamu maloboozi ne bakadaama bennyini ne beekubira omulanga Embassy okubeera nga ebayamba ebajjaawo Embassy n'ebagobawo n'ebagamba tesobola kuyamba bantu bali wansi wa miti eyamba bantu bali mu nnyumba. Awo ne neewuunya engeri ate gye baakyogeddemu kuba si kiwa nti omuntu w'ennyumba abeera bulungi kati bw'oŋŋamba nti ogenda kuyamba muntu ali mu nnyumba okwo tekubeera kuyamba. Abantu bano abali wansi w'emiti nga mbalabaawo be babeera beetaagisa obuyambi. Omuntu w'omu nnyumba ogira omulekayo bw'anadduka naye n'ajjaawo bw'olitegeera nti naye ali mu bizibu okuggyako ng'omu nnyumba naye abayise kuba ne mu nnyumba era babayitirayo nga balina obuzima babaga nti bane mujje mutuyambe era ne mulowooza nti no balimba. So bane njagala okugamba buli kadaama yenna nti okuvaayo n'oweerwanako n'oyogera toyina kutiisibwatiisibwa. Ne babagamba mukwata ya gundi videos ne muziteeka Kadama TV kakati agenda abayambe temutiisibwa lwa nsonga era video zino singa tezaavuddeyo ne tuzibalaga era mwabadde temubajjaawo y'ensonga obwedda mubagamba lwaki mwataddeyo videos ku YouTube mwagala baziteekewa mumutubuulire oba nammwe mulinayo omukutu oba mulina page yammwe ya Ugandan Embassy nga muziteekayo singa nazo muziteekayo singa abaana bagenda ne baziraba ne the mere fact nti tembayamba bo bajja kunoonyanga way out. Kadaama yenna atamanyi kwerwanako bannange tojja kumalako ku kyeyo. Oyina okumanya okwerwanako ate oyina okumanya nti tolina kutiisibwatiisibwa oyina okubeera ng'omanyi right yo. Bakadaama bano babatiisizza era mulina okuvaawo tetugenda bayamba mugende tugenda kuyita poliisi ne bagaanirawo. Bagaaniddewo paka era bwe mubayambye ne mubayingiza munda. Kaakati kiki kye mbeera mutiisatiisa? Okutiisatiisa si kwe kumala ensonga. Omulimu gwammwe nga Embassy kubeera nga muyamba bakadaama bano abeera mu buzibu. Omulimu gwammwe si kuyamba bantu nti bazze kufuna visa abantu abali obulungi si gwe gw'omulimu. Omulimu ogukyasinze obunene ku Embassy yonna ey'omu nsi yonna kubeera kuyamba muntu ali stranded kuyamba muntu ali mu buzibu. Kyova olaba nga neewuunya nnyo nti temwavaayo ne mulwanyisa ekintu kya karantiini wabula ng'ate mulwanyisa bantu bataagala kusasula karantiini na kulwanyisa ffe abaali bagamba nti bannaye temusasula karantiini. Tegeera ne mwogerayogeraawo bingi era biki naye era kyawunzise ng'era ffe tuwangudde. Karantiini tewakyali karantiini. Ne mwogana wano ne mugamba nti era bano tebalina kukola ki mulina okuva ku miti tugenda bayitira poliisi era baavuddewo era mbayingizza mu gundi mu Embassy. Nze kati ngamba kino ekintu kirina kubeera kyakuyiga nti buli kadaama bwe bavaayo ne beekubira omulanga mu kifo ky'okubeera nga mubatiisatiisa mumanye ekituufu ekirina okukolebwa. Kadaama tolina kutiisibwa eri Embassy eyo Embassy yammwe ne bw'ovaawo n'ogamba nze Embassy sigenda kuva wano ngenda kwebaka ku ki ngenda kwebaka ku luggi tewali agenda kujjawo eyo Embassy ya Uganda. So abantu abakola ku Embassy nze nabagamba bwe muteetereeze tujja batereeza simanyi oba mukyajjukira akantu ako ffe tujja batereeza kuba ekyokukola tukimanyi n'ow'okukwata ow'okunyiga nawe tumanyiiwo ne tugamba nti tujja kunyiga wano mujja kukola kino ekyo kyo tukimanyi. So nze ndaba twetereeze omulimu gwammwe gugende bulungi n'ogwa Kadaama nagwo gubeere nga gugenda bulungi. Kansooke mbawe ku maloboozi gano ag'abakadaama. In fact Kadaama yabadde ngambye asooke mpuleyinge n'eddoboozi eryabadde awo libatiisatiisa nti era bwe batavaawo bagenda kubeera nga babayitira poliisi. Kansooke ngenda kubeera nga noonya wano eddoboozi erya Kadaama lyabadde ngambye awo nga bamutiisa noonyeeko wano katono kuba amaloboozi nina mangi. Naye nga bwe njira nnoonya ndowooza ligenda kubeera wano yabadde atiisibwatiisibwa nti banaye muveewaawo. Kampuleyinga eddoboozi lya Kadaama ono okusooka tusooke tuwulirize. Ivan Kakama aze wano n'atugamba tuve wansi w'omuti bo tebalina gwe bagenda kukolako ng'ali wano wansi w'omuti
ne mugamba fefe n'abaana abali wano teri ayinza kudda mu nnyumba ya mukama we. Abamu baava Taifu tuli Riyadi, abalala baava Uwa tuli Riyadi. Kati wali ayinza kudda wansi wa mukama we mbuna addayo simanya abiveeyo nga wabamukolako tiketi. Omusajja agambye bwe tuba tukyali wano wansi w'omuti twalina omu gwe bagenda kukolako lwakuba ekinkoze obubi nerabidde okumulikoodinga. Tewali gwe bagenda kukolako bo beetaaga omuntu ng'alina w'aviira. Kati kyekyo kyembagamba bannange, kyekyo kyembagamba. Embase mwetereeze nga tetunnabatereeza ate nga tujja batereeza. Nze mbabuulira tumanyi ow'okukwata ne mugonda. Message eyo mwagifulumizza ggulo ne mugamba temugenda bayamba era bave wansi w'omuti. Baagaaniddewo. Kakati yeno message etuuse olwaleero nga bagenda kuyingira mu embase. Muve mu kintu ky'okutiisatiisa kuba temuyina kye musobola kukola. Kadaama abazze ku embase ey'e Uganda nga munnayuganda ng'ayagala buyambi. Toyina ky'ojja mukolera, ky'olina omukolera kwogera naye bulungi naye tomutiisatiisa kuba toyina ky'ojja mukola. Mwabatiisizza eggulo, kati yeno message ate ze tufunye olwaleero. Kadama TV kati batujja wano mu muti batuyingiza munda mu embase ne batugamba amasimu gonna tebagaagalako bagenda gatujjako. Batujja wano mu muti nze yabadde akoleza message ate simu yange ezikidde kunaadde mpeereza message. Batujja wano mu muti olwaleero tuli abakazi 10 ne bagenda tuyingiza munda mu embase. Awo mbere nga mutufolowingako ko mulabe ekigenda maaso ku embase. Okulaba nti baba batufulumya tutambula bambi mutuyambe kuba tetumanyi kati kiddako munda kuba egyo babadde bakaawo nnyo nga bayomba tubayononedde ekifo kati tetumanyi kiddako munda. Kaakati ffe wano ababadde ku embase ya Riyadi wano wansi w'omuti abaakola vidiyo batuyingiza munda muno mu embase ya Riyadi wano era wano ababadde wansi w'omuti tuli abakazi 10 batuyingiza munda. Kati katulinde tulabe ekinadako namwe mutufolowingeko mulabe tutulwawo tutya ate okudda ewaka. Kaakati embase njagala okubagamba nti tugenda kufolowinga abaana bano okuva bwe batuweereza vidiyo zaabwe nga bali wabweru awo ne mbakangakanga bagende. Baagaaniddewo mwe mupondoose ne mubateeka munda era mugenda kupondooka kuba mulimu gwammwe abaana abo bakadaama abo abatalina ssente okudda e Uganda. Muve ku kutiisatiisa eky'essimu bamuzibajjako muzibajjeeko naye mbabuulira ngenda kubaleetera vidiyo nga ziviira ddala omwo naye nga temumanyi na ssimu weeva. So saagala mutiise n'ekyokuggyako essimu si ye point kuba akati kanda mwabajjeeko essimu ono akozesezza ya mulala. Temusobola kumalawo essimu ziri awo mu embase, temujja kusobola zimalawo. Ate essimu si yeeberezizza omusango. Mwe kye mulina okukola mubeere nga mukola mirimu gyammwe, mubeere nga muyamba bakadaama nga mulina obbayamba, mubeere nga mumanyi nti embase eriwo okuyamba muntu ali mu buzibu. Bakadaama bali mu buzibu. Buli bw'anajja ku embase n'omugobera wabweru ajja kusigala awo, toyina lukusa. Njagala mbabuulire bakadaama bannange, embase yonna teyina lukusa wadde nakukwata ku mukono kukujja ng'oli ku embase y'e Uganda. Tebabatiisatiisa. Njagala bannaaye ffenna tubeere nga tulwanira wamu. Bwe mubeeranga mulina ebizibu byonna mu bitunuuliza embase, ogwo mulimu gwabwe. Okutiisibwatiisibwa mu kutulekere nga Bakadaama TV mwe mutuweerezenga ono atukoze bw'ati ono atukoze bw'ati ono agambye tuveewo, temuvaawo. Tumaze okuwiininga bakadaama bazze munda. Embase sijja beebaza lwa nsonga mwasoose kutiisatiisa baveeyo ne bagaana. Wabula nja bagamba mweyongere okukola omulimu gwammwe nga bwe mugezezzaako gukola kaakati ne mubateeka munda babeere n'obulamu obweyagaza. Kadaama okujja wansi w'omuti kitegeeza ayina obulamu obuteeyagaza, ayina okunyigirizibwa kwafunye ow'abakama bwe. Ennyumba zino zaawukana. Embase njagala tufuneyo n'omusomo. Embase mulina okugenda ku musomo ogw'abakadaama beeyisa batya. Era njagala mubeereko oba mugendeko mukoleko ne mu nnyumba ezimu mulabe ebintu bino mwabigwamu nga temumanyi na bakadaama bakola batya, bayita mu situation etya. Naye kyetaagisa ne mubeerangayo n'emisomo ne mumanya abantu bano be tukolagana nabo oba abantu be tuyamba embeera yaabwe eri etya.
abazira kisabe batu mulimu bakadaama abatasiima naye ne bw'omukolera kitajja kisiima ekyo namwe tukimanyi embase sijja gamba nti no nange ekyo nkimanyi ekitegeera kati gwe ne bw'onoova eri n'ogamba ki mulimu omuntu nga ye ne bw'onookola ki ne bw'onookola kitagenda kisiima kaakati gwe tolina kutwala kintu ekyo kuba bw'oba oyamba toyamba kusiima gweoyamba muntu ave mu mbeera eyo naye gwe buli bw'onooyambamu n'ogamba nabali twabayamba tebatusiima ogwo si mulimu gwe okusiima Katonda yajja okusiima embase nkomekeza mbagamba mwetereeze bwe muteetereeza tujja batereeza muve mu kukangakanga abaana bakadaama rights tuzimanyi buli right yonna ekwata kadaama ne kwembase tugimanyi temuyina kye musobola kukola kadaama okuggyako okumuyamba yeeyoka option bakadaama bazze munda tuli basanyufu nnyo kanyongere n'okuplayinga gundi odi eyo nti embase emaze neteeka bakadaama munda era tugenda bafollowinga paka bwe mugenda okudda e Uganda mugenda kudda e Uganda ne tiketi ezibaze e Uganda temujja zisasula mugenda kuvaawo mulinye ennyonyi mutuuke e Uganda nga temusasudde wadde n'ekikumi kuba temuziina ssente bw'oba toyina ssente olina genda ku embase n'ekuyamba gwe mulimu gwayo kati batujjawo wano muti batuyingiza munda mu embase ne batugamba amasimu gonna tebagaagalaako bagenda gatujjako batujjawo wano muti nze yabadde akoleza message ate simu yange ezikidde kunabadde mpeereza message batujjawo wano muti olwaleero tuli abakazi 10 naye bagenda tuyingiza munda mu embase awo mbere nga mutufollowingako ko mulabe ekigenda maaso kw'embase okulaba nti baba tufulumya tutambula bambi mutuyambe kuba tumanyi kati kiddako munda kuba egyo babadde bakaawo nnyo nga bayomba tubalonadde ekifo kati tumanyi kiddako munda